Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya bannaffe yonna gye musinzira okutulaba. Nurudini Ntege lyerinnya mbabuuzaako yonna gye muli ne mbaga mwebale kutugoberera. Tulina nno channel zaffe eziwera ze njagala mubenga mwongera okuteekako amaaso. Ninene ya Nurudini Ntege, waliwo ya muganda wange Moze, Megatron Media n'omukulu Kwezi eri media group, Kwezi media group. Ku YouTube oba tonfunye wano ngolaawo akatali ng'ogenda Kwezi channel bbiri omanya ebifulumayo biri sanctioned. Waliwo ekigenda mu maaso mu Uganda kyenze njogerako nti tulina abantu nga ffe tulowooza tuli mu struggle nga bbe yaabwe baamudda baatuuka dda gye balaga ffe ne bagitulekamu. Nabadde ndi awo nengwa ku lutalo olwa omukulu Medad Segona n'omukulu Abdul oba Abdu Kiyimba. Kiyimba ono musajja wa NRM yawulikako mu nsonga z'abasiraamu Wodi Kampala, nawulikako mu nsonga z'abasiraamu Ekibuli, gye twamalira ng'ali Kyengera, nga ye mmeeya wa Kyengera. Bwe yamaliriza ekisanja kiri twagenda okusiba ng'agenze Ebukoto. Ebukoto eno ng'ayagala bwe muppibwayo. Ndoza ye Bukoto East. Bukoto East eri mu Lwengo ng'agenze kwesimbawo nga MP. Ekyomukisa omubi teyasobola kuyitamu. Yagendera ku tiketi ya NRM ne munne bwe bali ab'NRM mukulu ye Mbabaali, Haji Mbabaali. Bonna byabalema. Tiketi ya NRM omu yagiwangula ne batuuka mu Kaawamu, bombi ne yayitamu n'agwa. Kiyimba n'addayo ku katebe. NRM ebadde n'ebiyuuga naye nga omuntu bw'abeerawo n'agamba eno gyendi eno siriiyo. N'akomawo nga bwe naakusunirako nti bw'otunulira ekiri mu disitulikiti ya Kampala, omukulu Erias Lukwago amaze ebbanga ku bwa Lord Mayor bwa Kampala District naye oba Capital City Authority. Naye buli lunaku akugamba ekibuga tekitambula bulungi. Naye bwe bajjayo nomination forms ng'agamba wendi. Kati otuuka n'obuuza ekituufu kiri nti oba bantu baalumirirwa Lukwago. Sinnamanya kituufu baalumirirwa, naye abantu abali mu kibuga bayinza bba okumbuulira. Nze mbiraba bulala nammwe mubiraba bulala. Ababeereddewo kyenkana ki? Abakoledde Erias Lukwago tabakoledde? Era ayongera okukomawo? Ansi eyinza okuba yes, because era mwe mukola ki? Mwe mumulonda, kitegeeza byakola mu bisiima. Omukulu Mulyannyama yajjanga asaaga. Ali mu kisanja kyakubiri, yajja wa DP n'ayitamu. Bw'amala okuyitamu ne wajja omuyaga gwa NUP oba People Power, agenda olaba nga gwe gutambula n'agwesogga omukulu Mulyannyama. Mulyannyama ono bw'amala okuyitamu mu kino ekisanja n'atambula n'aga kati nsajja kudde. Makindi emumaliriza neetaaga bwa Lord Mayor. Naye entebe ate nginyenyemu. Era njagala kugamba bwe babeera mu nkiiko ezigatta ebibiina bya opposition, Mulyannyama ajje ekiri ku kimu akuba nsolobotto oba luwonzi lwa Erias Lukwago. Tokoledde bannakampala, oluddeko nnyo, okaddiye. So abamu ne bagamba abakulu b'opposition ekibeesojjesa kyaki? Opposition ekigyesojjesa kyaki? Naye ogenda obbinoonyereza n'obuuza gwe nanga ali eyo. Abakulu bano beesojja kulwana kulaba nga basaavinga bannakampala, oba abantu be baba bakiikiridde, oba beesojja kufuna mugaati nga bo. Oyinza okumpa bulamu n'oŋŋamba abo abasajja baagala nnyo Kampala
batulumirirwa nnyo kyovola abalwanagana okulabanga buli asobola yajja okutusaavinga oba noŋŋamba nedda nze mu comment wano nti abantu balwana kulabanga buli omu abaako kyakola ki kyafuna. Eyo nja kuwa topic nja jiwaako discussion yayo oba analysis yayo one time nga nkwanalyzingira okulaba singa Nyanza ate ne Nyanza ajja naye wa Nuupu ayagala bwa meeya ewe mupiya butadde yagezaako omuliro gwawo ate ndoza n'ayongera okulaba ekibeera mu paalamenti ng'ebyaddala biyinza okukalubamu ate obwa meeya eno olumu ne vanachula atambula ekintu kitambula bulungi oba oyagadde. So bwe twajja tutambula awo ne tubaleka abo aba Kampala gwoba onziramu balwana kulaba nga bagoba ebizibu ebiri mu Kampala bakulumirirwa oba balwana kulaba nga bafuna mirimu gibagaggawaza bo babeere bulungi. Gw'obiraba otya? Nze anse yange ndigikuwa olulala eyo nvuddeyo nzizeyo ewa Kiyimba Abdu. Kiyimba Abdu ono yali ekyengera ayinako bye yakolayokko naye ali mu constituency eya Busiro Sseggona ali mu Busiro ki? Busiro East. Sseggona Busiro East. Sseggona Medadi. Akiikiridde ekitundu kino okumala ebbanga eriwererako nno ddala. Naye mu kukikiikirira abadde ntuza kino kisanja kyakuna siri sate n'ekyakuna mu kubeera MP w'ekitundu ekyo mu paalamenti ku 100 ayinza okufuna 5 tafuna 0 naye si ye muntu gw'ogamba nti buli lunaku abeera ku fulo ya paalamenti. Era Sseggona ye mubaka nze nsula nno mu Busiro East nina right yemwogerako ng'omubaka atukiikirira. Oluguudo lw'Ekireka Bbira Sentema Road Kandukutemere luva ku Lufula ey'Emasanafu n'oyambuka awo n'akuwadde Kireka Bbira Nakabugo paka lwogweyo waggulu ambias wano wali wayitawo batya Bukesa kati era wayo gye bayita Bukasa nove Bukasa paka eyo maaso n'ogwe Sentema enfuufu ekubye oluguudo olwo okuva mu mwaka gwa ndooza 2008 oluguudo olwo bagenda dukola. Nalabako oluguudo lw'e Masaka mu Nyendo Masaka nga ndooza lwe lwali lusinga ebinnya mu Uganda yonna oba kilomita ziringa 5 oba 6 oba 7 wakati awo. Naye lwe oluguudo lwalina ebinnya ebitagambika naye nga lwe luyisa abantu b'e Masaka abasinga kuba Masaka nga district Nyendo yesingamu business gy'osanga erimu abapangisa abawerako obungi abantu abakola lejja nga yesinga okutwala abantu kyekifo ky'ogamba nti at least in Masaka ng'ogyeko nga town we want to ogamba nti ewasinga population ennene naye ng'oluguudo olwo lufu. Nali ndabyeko omukulu Mathias Mpuuga ne banne abatonotono nga bavuddeyo bubi ne UNRA ne gavumenti okutwaliza awamu nti bannange Ministry ya Works lwaki temukola luguudo lwa bannamasaka ekyokuba nti tebabalonda guleme kuba musango. Njagala kugamba mu kulwana ennyo oluguudo lw'e Masaka lwakolebwa kubanga eyazimba oluguudo lw'e Masaka yakola highway n'agijja mu center y'e Masaka n'agiyisa eri e Masaka we bayita ndowooza ku Welcome ne bagwa eri wansi ku mugga gwe bayita Namajuzi n'oyolekera Mbarara. Kati wano mu center nga tebibakwatako olina atuuka n'okugamba olw'okuba abanyankole bano tebayita mu binnya bino bayitawo direct mu baasi zaabwe singa oluguudo lwali lukolebwa. Propaganda oyo alimu okuwaayiriza n'okutali kuwaayiriza yawaliriza gavumenti okukola oluguudo lw'e Masaka. Tebaakoma olwo ne bakola oluguudo lw'e Bukomansimbi ndoza bayita nja bitabulano
Bukomansimbi bukakkata something bukakkata akwate eno yes kati olwe Bukomansimbi kati Bukomansi era nkiwulidde nga ngenda bitabula Bukomansimbi yava ku welcome awo kyamiraye walya Villa Maria habi kigambo Villa Maria paka Bukomansimbi oluguudo lwakolebwa ne lutereera bulungi nnyo abantu bwezijukira abaaliwo nga baluggulawo abakungu ba gavumenti wakati baaliwo abakungu b'opposition abo mu Masaka baaliwo okugezaako kakasa abantu nti enkulaakulana naffe tubale tugikola ki tugyetaaga naye omukulu Sseggona Medadi tulageeyo ng'otuddeko mu ttaka ogambe bannange batakola luguudo luno kino wammanga nti oluguudo lwa Sentema Road okuva ku Emasanafu okutuuka bwe wati nja kuwayo example abasajja bakoze oluguudo olwa Sentema oluva side ya Emmengo okirirawo Nsibambi paka Emasanafu balukoledde emyaka bali mu gwakusatu bakola luguudo ndoza bakakolako kilomita ng'emu n'ekitundu naye bazimbidde emyala egya kilomita 4 emyaka 3 bazimba myala oluguudo baluzimba bwe bati abantu basobola okumalako balina lwe bamala kumpi oba emyezi emeka nga oluguudo lusibe naye bwe bagenda oddugula osanga bakolako bwe bati bo ne bawumula kati simanyi oba oluguudo olwo lwagaana kukolebwa lwa sente ziva gavumenti yeetaziririzinga oba teri avunaanyizibwa oba abalukola mpola mpola omuntu wa bulijjo n'omubuuza abantu ababadde bakolera mu kifo ekyo ebbanga eryo lyonna ng'osibye oluguudo bo subira babeerawo batya amaduuka agali awo bwe nkutwala eri mu nfufu gy'eggambye awo okawe nsobodde okugamba naye bw'okwata eri ebulenga n'ogenda maaso eyo ekkuba erivaayo ku Gweno eri Gweno ekyalo nkyerabira ekyo ebukasa emigga enfuufu teri abyogerako naye omukulu oyo bw'aba akola kampeyini ayitayo Sseggona Ssebo nga bwe tugamba Museveni nti aludde nnyo ku bukulembeze ababaka abamu mutuuse nammwe muwummule kyokozeeko kikola ki kimala ababaka Sseggona nga bwe mukugambye naliko emukono nga bw'obuuza abantu b'emukono nti mutubuulire nnambooze abakoledde ki kuba mu kampeyini bino nze njogera byange byenjogera bye mwogera mu kampeyini ojja kuŋŋamba si ggwe okola enguudo naye ate bw'obeera mu kampeyini ojja n'oyogera ku luguudo muganda wange Robinson ekigambo ekyo kitegedde omubaka wa paalamenti si yakola enguudo naye bw'aba akola kampeyini ajja ku luguudo n'abaga mulaba oluguudo lwaffe bwe lukola ki bwe lufaanana kitegeeza oba otuwadde essuubi nti bekikwatako n'ebikwatibwako tubikwasizza ggwe kaakati bw'otakola luguudo olwo tuba bakyamudde kusaba bw'otamakinga sure nti oluguudo luno lukolebwa tuba tukoze musango ki okugamba ssebo oluguudo lwa Sentema mukulu Sseggona abalonzi bayo baakutama butami baakukola ki awaliwo LC2 ne LC3 balina n'ebimotoka bya disitulikiti naye ssebo n'abantu okusabayo ekimotoka muyina okipangisaayo muyina okuguliramu amafuta muyina okusasula driver nga abatuuze beekozeemu omulimu agamba bino ebinnya ebiri wano kale disitulikiti etuwe ku kimotoka ne mu kutuwa ku kimotoka etuyambe etuwe naye nga disitulikiti eri mu mbeera nti ebadde evunaanyizibwa okulaba nga enguudo ziri repaired abatuuze ne bagana edda twesonzeemu miliyoni 2 oba 3 oba emu kale batuwe ekimotoka kiyitemu tutaddemu amafuta bakugamba bwemuba temulina sente za driver teva wano kati tetutamanyi bino emmotoka biba byabakozi baba disitulikiti nga bikola waabwe mu nnimiro
oba bijja kuyambako ku bantu ku kitundu ekyo kyenjogera ku LC2 ne LC3 Nakabugo Sentema ebitundu byawo kyaliwo awakana essimu kweriawo nja kutwala wa chairman ya Kingamba Mutunke ngolugudo baganyo dukola district yaganidde ebimotoka tebalina za mafuta tebalina za bataddemu baleseza amafuta nti ate tewali za gundi ate mwese zino mwino ngolabira ddala naye n'abantu benjogera kaabo bonna abakulembeze ba opposition bebalemesa enkulaakulana mu bitundu ebimu kati nenkubuuza twagala kugamba nti twayigidde ku master nga bwe yasomesa nga bwasomesa nkola ye tujje blessing tukkirize ye ntuufu oba mwayononese bononese bw'ogamba nti Museveni okuba n'ebisanja bina n'asigala ng'atukalakata kikyamu omukulu Theodore Ssekikubo yadde oli muteesa mulungi oyagala bakuleetere kaliba mu paalamenti mukole ku bintu ebirala paalamenti mugikozeeko kye mugikozeeko kimala emyaka 2 oli mu paalamenti Museveni bw'alwaya n'abagamba nti kati experience gye nyina buli kimu Uganda etandise okukola ki okumpomera gwatu naawe ogamba nti kati ebintu mbitegedde nnyo kati njagala abakulu muveeyo mugambe nti ekya Museveni okulwa mu buyinza tegukyali musango so nze ndowooza President Museveni okulwa mu buyinza kikyamu twandifunye ku mukulembeze omulala alina qualifications ennungi ajja atukwatemu atwe ku another Uganda bwentyo bwe nkiraba kati nze nkwadde ekizampo eya Sseggona nti Sseggona bw'omubuuza abyogerako ddi ajja kujja mu paalamenti kwogera ku nsonga ezimu sigamba nti tateesa naye tateesa ku nsonga za kitundu Sseggona tasakira kitundu Sseggona ekitundu tekimuli ku mutima akola bintu bye byayagala na paalamenti akola nnyo ku national issues eza constituency tezimukwatako ampakanya leeta bwino n'ambooze mukono abantu bayo bagambe ekimala kikola ki kimala Honorable Nambooze Museveni ono muntu mubi nnyo aludde nnyo mu buyinza njagala naddala kantandike n'opposition mwesaddaake mubeerenga ekyokulabirako ng'ekizampo okakasa nti Museveni ebintu bino bibi okulwa mu buyinza kintu kibi mwewandiike nti buli awezezza ebisanja 2 ekyokusatu todda tugambe nti Ssekikubo sigamba nti tugambe ne Tinka Simile yadde oliwo NRM naye mind ya opposition tugambe nti naawe Erias Lukwago emyaka 4 gyoyagala ku bwa meeya Nambooze nkwogedde Masaka ani aliyo n'Empuuga emyaka gigenderedde ebisanja 3 ani omulala aluddeyo Lulume yaliyokko ne bamugjayo nadda Buzzi naawe kimala ani omulala ab'e Kampala wano baabayuuza abamu Lukwago oluddeyo ngendewa ebifo ebimu baafuna balala eneewo Masaka Kalungu ono omusomesa yani owe Kalungu Sewungu naawe kyekyo ekimala kikola ki kimala paalamenti mukwasemu ku bantu abalala mugunjewo emirimu emirala nga bwe tugamba nti buli omu akolerera kuba bulungi ate mwagaliza abantu ebirowoozo mugamba omuntu mu myaka 10 oba 2 fati mwali mugambye ebisanja 2 kitegeeza oba ogize kati mwabamu abali mu bisanja 3 nammwe muli exhausted bye tubeetaagamu mubikoze eki mubituwadde mubadde bateesa balungi nnyo nja kubasaba mu buntu bulamu bulungi tukkirize tuwe ku fresh blood fresh mind batuweeko tulabe nti omuntu at least tufunye ku muntu omupya alina kyatuwadde tukiwulireko naye nze ekyokuŋŋamba nti tuli mu struggle nga gwe oli mu paalamenti buli kyoyagala mu nsi omuntu akifuna njagala kubuuza Nambooze oyagala kubeera ki
kale singa Museveni akyuka gwe oyagala kubeera ki? Era oli yatuuse okubuuza gwe tulage nti ku bintu bino wammanga ebimpeebwa kwagala okulumirirwa Bannayuganda okuzimba amalwaliro bino wammanga nabizzaayo musobola obizzaayo tewetaaga kuyita mu tteeka. Omusajja yatuuse okubuuza oli yabuuzizza nti naye bannange nambooza ebisanja bina wakafuna emmotoka za kawumbi. Robinson nambooza ali mu mmotoka za kawumbi nti buli kisanja afuna obukadde obutakka wansi wa 2 za mmotoka. Naye nambooza y'emmotoka yezize zifa buli ddakiika buli myaka nga takireeta nko ku tebo gamba nange omubaka bw'aba asangiddwayo oba otuuse ku leve yeegulira ki emmotoka kubanga olumirirwa Bannayuganda, kubanga olumirirwa tufune ku malwaliro tufune eddagala. Naye bw'oŋŋamba nti paalamenti erimu ababaka abasukka mu 5 nti ababaka 2 Robinson omanyi okugatta ababaka 2 bakomyewo nkwatire emiliyoni 2 neti batuuka mu 3 ez'emmotoka 2 times ababaka 2.5 kale 2 tejja bibala buwumbi 2 ababaka 2.5 kale 2 abaakomawo bemba ŋŋamba nti abo badda ku babaka abe 2 mwalina emmotoka mukulumirirwa ennyo Bannayuganda ne mugamba obwo buwumbi nabo babuteekeera ku ffe nti bw'onoonya privileges ze mufuna temuzirwanirisa temuzirwanyisa mugamba bugambi kubawo nnyaawo. Nagenza okuwulira nga mugamba n'amafuta n'alaabwensi abaweebwa takyamala ebintu byalinnya. Ababaka abaagala ennyo Uganda, ababaka abaagala ennyo amalwaliro, ababaka abaagala ennyo enguudo, ababaka abaagala okulaba nga amasomero gabeera bulungi. Ekibuuzo kiri nti bw'oba wali mu paalamenti ng'olumirirwa abantu bakuwe miliyoni 2 n'ogula emmotoka gye walina emyaka 5 era gwe ng'omuntu atasobola kwezimba kwegulira mmotoka mu paalamenti oba ononayo ki? Nze no nabadde n'ekirowoozo tuteekewo embeera nga bw'olaba omuntu agenda okufuna visa ya America emu ku bitera okubuuzibwa babuuza financial status yo bweyimiridde n'okuŋŋaanya okulaga nti weesobola. Mbadde ndowooza paalamenti wabeerewo electoral commission ne paalamenti tukkirize abantu olumu babateekeko embeera obeere nga weesobola oba ogenze tukiikirira kumbi ate naawe ogenze kwetaasa. Embeera embi eriwo ebaleetedde okubeera compromised obeera mu paalamenti bwe boogera ekikukwatako. Sinnawozayo babaka 10 be nali mpulidde bakomplaininga ku mmotoka nawulirako ku Ssemujju Ŋŋanda awo ng'alinga alina kyayogera ku sente ezimu allowances ezibaweebwa ng'agamba bazisale. Nendoza yakyogera lwakuba aluddeyo ebimu abimanyidde. Kati kyeŋŋamba ogw'omululu ogw'ababaka abamu lwaki tetukkiriza ne tugamba bajjewo emmotoka eri omubaka asangiddwayo, bajjewo bino eri omubaka asangiddwayo. Ojja kulaba abantu nga tebakyalina mululu gubaza mu paalamenti. Paalamenti keeribeera nga tekyalimu byanfuna bufunyi tujja kuddamu okufuna ababaka abalina substance. Today abantu bafiirawo ogenda kunona byanfuna mu paalamenti sigenda kukiikirira oba kununula ggwanga nga bebalikola ki bwe balyogera. Njagala kubuuza gwe gwandaba oba mpulira weekube mu ttooki omubaka gwe wasinika mu paalamenti eyakkubisa ebikonde okujjayo eyaliyo oba okumuzzaayo ebyaddala ddala mu myaka 5 kuba gitandise okuwunzika ziti tugisemberera. Kikyolaba omubaka wo kyakoze era gwe olabira ddala mu paalamenti gye wamutuma gyali
byewamutuma byebyo oba oli disappointed. Nze ndi disappointed n'owange. Ekibuuzo kiri nti omubakawo akukiikiridde takukiikiridde era gwe ebintu obiraba otya. Ekibuuzo kiri nti entambuza y'emirimu paalamenti gye gitambuza bwotyo bw'ogyagala oba si bw'ogyagala. Nga bwe naggambye nti wano mu Uganda abantu ayogera ku kyafunamu kyalumirirwa. Nalabye nga boogera ku buli bw'enguzi. Okutambula ne kubaawo. Omukulu Lutamaguzi Paulsen yatuuse ne ku leve ewakanya Bobi Wine yemugamba nedda. Ekyokusindika okugamba abantu ba walking to parliament okudemonstratinga obuli bw'enguzi kikyamu. Kyogamba obuli bw'enguzi buli mu parliament yokka, that is Lutamaguzi. Lwaki tebagenda ku education ministry, ku works, ku public service, luddawa? Nga kyayogera kituufu. Naye ng'akulaga he's trying to defend parliament. Parliament gya defendinga kuba gyabeera, gyakolera, gyalya. Singa babadde bagambye nti balumba tugeze judiciary yokka, nkulayirira Ssegguni teyandiyogedde bigambo ebyo Lutamaguzi. Kubanga temukwatako, naye olw'okuba parliament emukwatako, parliament bw'ogyogerako okosa omulimu gwa Lutamaguzi, ajja kulaga nti ne bali balya boogereko. Kyova olaba nkugamba bw'aba boogera ku bantu abaludde mu buyinza ayogera ku Museveni yekka. Bwe nnaaleeta ababaka abaluddeyo ne Lutamaguzi nnaatandise okugenderera. Bwe nnaayogera ku babaka abaludde mu parliament, Lutamaguzi ajja kugamba gwe Nurdin totegeera. Omanyi nti nno mu parliament ezo ensonga ajja kuba na nnyingi nnyo. Era waliwo n'abagenda okuŋŋamba wano nti gwe Nurdin totegeera, twakulaba. Naye kyembuuza, omubaka waaludde mu parliament akoze eki? Era njagala kubuuza layini bwe wali ogisimba ng'omusindika kukola ki ekituufu? Ayaweya nti ababaka abasinga Katolubwama yali mubaka waabwe mu parliament, nti yaleeta ekiteeso oba yayogera ekintu nga babaka be tulina. Ababaka abasinga be tulina mu parliament bagendayo papasire kuba bulungi, papasire kutereeza byanfuna byabwe, papasire mbeera zaabwe kubeera nnungi. Omubaka wo gyali ng'okuggyako okusayininga mu bitabo nti yatuuse ku parliament, nga ne bw'omubuuza obubuuza nti ki ekyabadde ku order paper eggulu takimanyi, because tebimukwatako. Waliwo kijjayo buzze nga kya kinyumu n'ayambala najja naga ffenna tulina okubaayo omubaka gundi yatugambye. Naye nze Ssemujju ensinga okulaba mu parliament yagamba alina lwabeerayo nga kumpi baliyo bokka, alina lwabeerayo nga ababaka baba bagamba tulina bino ku tebo, nga naye agamba nti nga n'omubaka tamanyi genda mu maaso. Naye waali atudde walabye ekyabadde e Canada, nga nalaba omukyala we naale muyeŋŋanze bakwano bange ba Uncle Ben, ng'omukazi ayomba mu luzungu nga Ben waali aseka buse sitalina kyamuddamu. Ben yabaddewo nnyo. Naye Canada wagenda batamanyi luzungu? Yabaddewo Uncle Ben wange, saagala mwogerako. Singa lwabadde Luganda. Omukazi yakubyawo Kingereza nga waali ali asirika manyo ale nga bamuvuma. Yali tebavuma ye nga muntu. Oli yabadde aleetedde Nuupu ng'ate nnaaliwo yekka. Naye oba oluzungu lwabatiisizza. Lwabadde na lulimi. Naye bida kibajooga oba furufuga ekibasembera mu kkaawo. Aye azaiza akubye kyayero kye kakati yembeera ne kibakangamu baasirise. Eyo naye yajje kuwa layini. Njagala eyo wadda nno neerabidde. Bw'otyo. Nedda tutambulira. Eyo yanca. Naye kyabajoozi. Nnyo. Kyabakubye kanwa. Nnyo ne kibaga anti mulina ddembe lyange mulange ndi kulyange. Baatuuse ne bagira lulimi. Lulimi. Kyalemedde nnyo mu lulimi. Kijoozi. Gundi kyandiyogedde mu luzungu nga Biini yaali mu Luganda. Yabadde wakiwemula. Naye okuba yabadde wali nga gawange. Biini yabaddemu ajoba owayiriza. Wallahi yabaddewo. Bwaba bayimiridde batye ali ku sayidi eno.
wali kubaseka tumukubireko wali kubaseka sikati aje tukubirako bini njangena kumukubira mbulire ensasage yavudde tugenda kunyumira ensasage yavuddewa kakati mu mbeera eyo wegambira ndi ebintu binyuma nti Medad Sseggona si muntu mubi musajja naye tatukoledde Sseggona totukoledde abantu ba Busiro East totukoledde wetaaga okumanya nti okiikirira kitundu gye weesimbira ojja kuŋŋamba mu parliament oba mubaka wa parliament wa Uganda yonna genda Uganda yonna ekolonde ffe tukugamba ng'abantu ba East totukoledde sigamba nti Kiyimba yabajja kuba naye tasobola kuteesa mu parliament ne twagala omubaka kubeera Kiyimba tasobola lwakuba Kiyimba asobola okusakira abantu yenjawulo weeri twetaagayo omuntu asobola okusaka agambe nno oluguudo balukole lino eddwaliro lireeterebwemu eddagala naye omuntu ali ku mbeera nga talina kyaleeta talina kyagattako for sure neddaki muganda wange Sseggona olimbyemu twakulinamu essuubi lingi nga tumanyi ffe tujja kukiikirirwa tufunye omusajja omuyivu ataputa amateeka obulungi amateeka otaputa geewalala ekitundu tekikukwatako yadde 10 tagula yatibanaye Sseggona obukodo bwoliko buyonke manyi DP bakodo nnyo ate bw'ogattako eddiini omusajja Sseggona mukodo era kati bw'omubuuza obukadde 10 gye yali abutwala bwe bamusanga naye omanyi omuntu ateeka mu mmotoka obukadde 10 anyway sijja yingirira ssente zajja kugamba looya naye era omuntu oyo kati oyo aba mu sitwaga anoonyaamu ki sitwaga anoonya kufuna ki Sseggona ekyaddala ng'osobola okuba n'obukadde 10 wansi w'emmotoka anaaga nti baabumubbako kozi Nambooze eno yafuuka useful idiot one loop yakitusomesa si lutalo anti nze nkozesa nnyo ebigambo by'omuntu yatugamba useful idiot ye muntu abeerawo baaliwo edda mu myaka gy'edda nga babeerawo okuba nduulu omukulu kyagamba kyokola kyoddamu mpaayo ekigambo oba Bobi Wine ayogedde ekituufu oba kikyamu Nambooze kyatakola be bayita ba useful what idiots. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weereza message teesa otugamba ki subscribe atabitegedde yitawo olinde byonoddamu okukola ki okutegeera okuvuma omuntu ayinza okuvuma ayinza okuba ge magezi gayinawo omanyi nabaddawo olina ngamba nti abantu mubagaana okuvuma naye ng'ebyaddala ekyo kyasobola okukola bwemubuuza obukugu bwe wasobolaga naye nze netugenda wali mu kwevumaavuma sisoboka ng'amaanyi ge wegakola ki wegali so sometimes oyinza okugaana omuntu ng'ayinza obbafaako nze baŋŋambako olumu twalina omusajja ku kyalo nga mwenzi musajja mukulu nga tulimulinako oluganda netugana naye lwaki tebamulaawa oli naŋŋamba essanyu ly'omusajja oliri mu bwenzi ate akuze bwe mumulaawa ayinza ajja kweggwako emirembe abafeeko mujjukire mugamba twettira omuntu kati tulina n'abantu nga bwe mugamba towemula tovuma abantu listen analyze comment abantu abalaba ojja nakogera statement z'oluzungu 10 entonotono ne buli lwenzikola era nfuna obusimu wansesezza nnyo wagenze n'ogamba kino ekigambo political demagogue n'omugamba ng'ate nakinyonyodde ne mu program nga nabadde ŋŋamba ki bintu byebyo naawe tomanyi oyagala nnyo okubuzaabuza kati saagala kubuzaabuza bantu bange njagala tube nga tutambula ffenna nga tutambulira wamu tukwatagana omulundi omulala mwongere okusubscribinga mweraba